Venga, we bali kujja kundabako ebyongambye ebinsigadde ku mutima. Nana omundabira jamukulabira ye. Ale isi atasiwa waka subiddwa. Awo subiddwa era na Abena jemuli. Ingira. Mukulu Kasibante. Wanje mama. Tusanyisa okulaba ssebo. Afe tusanyisa obasanga. Osanze waggule wano oyingiranga buyingizi. Wano waka. Era okonkonangako munnaani. Tusanyisa okulaba ssebo. Afe tusanyisa obasanga mama. Era dde ssebo. Mama. Mirembe. Muli muti eyo. Gye tuli. Kuliko ekkubo. Tuliyiseemu nnyabo. Mugamba muti eyo. Naffe tuli bulungi. Mugamba muti eyo. Tetulina ttabu. Mubadde mwateesezza nga mulina kusisinkana wano. Eyo nnyabo. Kati awo mulinde ateekwa okuba anaatera okutuuka. Kirabika nze nyangu yeemu. Omanyi nze ndi musajja nnyo akwata obudde. Naye nno bw'atyo. Kale kamulinde mu kubanga appointment yo ebadde ya wano. Okay, oba muyiseemu olukomo. Mama nenda toweetawanya muleke. Kubanga tetulina walala we tulaga. Ekituleese. Wetunanga tukimaliriza nga tukikoze bulungi nga kiwete. Ye taata. Tusigala nga tuwaya. So katumulinde. Siraba ekisobola obanga kyetagisa okumupapya okumuleeta mbirimbiri. Kale ndowooza kanjire nga mbaako kyentegekera omugenyi. Tusobole okuba nti kitambula bulungi ngero wetumulinda. Kirabo. Wanjise. Oyina enkola gy'okolamu ebintu byo. Era nga mutuufu n'oyagazisa omuntu abeere ng'akyalanga ewuwo buli kaseera. Neesiimye maama nkalindiridde. Nkale munnange twakikwata eno mu Buganda nti olugenda enjala. Terudda. Nti ova olaba ekyo nkikola. Owa. Esebo. Otuuse. Nze natuuse era omanyi ku buti. Nze mugambira wentuukira. Nyonyo. Nyo esebo. Ogamba otya? Kyetulisiba. Kulekayo. Luddeyo nduddemukko. Esebo. Manyi kibadde kiwunye. Sajja abamu ndowooza abayoddeyoddemu abo naye ffe tusobodde okubeera nga tusomoka. Sebo. Esebo. Embeera ebadde enzibu nnyo mu kibuga. Ebibadde bibulamu byonna biteredde tubimaliriza. Era kino kyekyava. Kirabye. Kikulagako naye ekibadde mu kibuga. Kirabye. Kyawedde dda. Njagala nkizzeemu wano. Naye ekibuga olwaliwo kibadde kyakacwano nnyo. Ekyo kyensooka okubuulira. Gegana mawulire gendabye. Ate munaana we bali. Mbadde wano ku TikTok. Anzigusi. Oteguze omuvaako mabega. Ate weerabidde we twakomye. Nakambi olwaliro ndi wuwo. Siyo nnyo. Nyonyo. Muli mutya? Tuli bulungi. Muli bulungi? Nnyo. Nzize. Ngeri wa mukuno nsimbi. Program teetaaga kutuuza mu kigere. Amakulu teetaaga kulinnya mu kigere. Obadde mutuufu. Nenzijja maami. Naye kati kozze nono n'atuuka. Kasooke mala okulaba omulungi bw'ali. Naawe osaze wakatuuka. Genda olabe beddiwa. Nzize neesunga. Nga neeswanta bweswansi. Nga nkuba akafaananyi nga ndaba ndi nkirina mu ngalo. Olwaleero luno kyawedde. Ogagasa? Era ogenza okukugiriwo oti. Sanze omukulu nga yakatuuka. Ffe bwe tuba nga tukola emirimu tetusuubiza mpewo. Omanyi nti basajja mwina omutima gwe mwansizeemu omugumu. Anti yeffe. Kati nange neesunga mukama wange mugamba nti ekituufu ekintu kikola ki? Kyali. Si kyali mu katengo nga bwe nabanyonyodde. Omanyi abadde yakatuuka naye nga agenze kuliwa ku kirabo kye kati kajje
tumalirize je kubanga nze gola essanyu njagala kuba otuuse olowooza no sigenda kukomya waneeno munnange leero omperekedde naye nno leero nkuwerekedde nze siwerekera bantu naye gwe baaba kwagadde nnyo nze eno nooza nali ntuuse naye banna simanyi naye wofaanana tawo buyiza atemera ku moto kale baayi bange kale bonna bandabira bonna otuuke bulungi naye ensonga ezo waddamu n'ayitawo fuba okulaba ng'ofunye steps sijja gisuule teweerabira kale mukwano kale kyo ekintu ekimaze okutunuddemu atunulamu mwesitale okwetumiikiriza ki kasiwati obadde otya omusajja tomulazireko nze nabadde njagala gwe kenyine gwe kalangi sawa okulula kintu twaliri naawe nsangiramu awo birala ebitayira siya kintu kyawedde dda muganda wange tokita kyakuzanya sebo yogayo kulika neyaziza esanyu nenyina sina nakiyinza kubagambako esebo wawe nsomako wano ndabako waggulu edingi yali Uganda Registration of Titles Act Certificate of Title tulipozi mu Wakiso ndabako Wakiso district Siru esanyu lyenyina nene part 1 property ate wano baana bako Faiso ali bamusazizaamu then Matovo Sharif wansi part 2 ownership kati kiba kikyusa kize mu manyago takyalina kyaŋŋamba yalimukwakatafuze mulabe wange kubanga namugamba nti wani wantu wange mulagire eddala kyemulaga nti kiddemu taata si mwana wa nnyoko ekyo nkimanyi era kiŋŋamba naye nze kanywende ne kino ekiraga nti sikyamwinako bwa Luganda sikyamwinako mukwano simulabangako eripropate yange kubanga nange simanyi gye yabijja nange tamanyi gye nakola ki ensimbi nange ndyomu ku balandiroodi b'omu kibuga Kampala abalina ebyapa nakugamba mpuliriza bulungi mpulira ensi teyeetaaga muntu mutiitiizi nakimanya kyova naguma nakimanya nsibe todamu kinnyonnyola nakimanya oyagala nkola entya gwe kati koba mutegeere soko mpone oyagala nsibibula mazima wallahi billahi tallahi njogera nti ali waggulu kintu kyokoledde ninza n'okuwa akasimu ne kasinga ne sente bino yonna kulesimu ayise kati wabadde onumiza neka nsimbi ojja kwonoona ojja kwonoona nkikuterekere nteeramu mukama kikukwasa kintu kyo kati ebisigadde tubyogere naye nga kyo kikola ki tunafuna tunyweramu nekino nkukuutira tugenda kukola ekisonga kanjubite kati obuswazi bwe nakuwa ndaba nizo kuwa akasimu nga kasinga n'obwo buswazi mbuyita na buswazi kuwa ettaka mu Kampala ogenda namukubira simu muweyitire nkukuutira kano kalira ka mwana tokutamukukwatako nasasudde buli kintu kalira kaki kamwana bakakuumira wano kakuume bulungi yes kati Faisal ne bwajja kyekiri kye nagamba oba mumanyi oba tomumanyi nonsense ezindi tomanyi kyonkoledde essanyu lyenyina vibe gyendi mu budde buno n'oteekako n'ompimako otegeera kiki kye bayita amaanyi g'ekyapa mpulira ekituufu wano si kyajaawadde eddakiika naki n'emu naye ate nsimbi nniza nti obugenda nga siwuziza ku mukyalawo ati era obadde okyali nsobugirire ku mukyala nsimbi nimuzeeko kirayira okukitegeerako kale kamukoole mukoole kirabo wandisawo jangu nno olabe kuba naate nabo gyomubuzeeko emirimu gyaffe ogirabye
Ujje nako. Mu butuufu. Ali mu kyalo. Mpulira wano sijajaawo. Nakugamba nga mpulira oluggi. Kale. Kakati Bujana zimbi. Wangi. Ezenzo okulaba. Tokula. Nenda akakumito. Bible gyendimu. Bible kyakoze. Mukama tali musonyiwa. Oyo bwati. Ekyapa nkirina. Wangi. Lwaki ngambye siyinza kugenda basuubiza ku mukyala simbi okuwetya. Nange gyendi. Olwekyapa nange kakwongera. Samazanyu. Omwami wange. Naye kakakwongere ku lw'omwami oyo. Naye bano bakyayawo mukyala simbi badde maze omubuuzaako ategedde omulimu gukoze nsimbi akasimu ngenda kukukonectinga ngenda bakubira akasimu naye kansooke ngende. Bannange sooka olindeko tubeeko ketufunaako okulya otambule ng'oli mukyala nsimbi n'appetite erya sikyagirina. onkoze bubi nnyo si bubi ebintu byonna mbimanyi mubutu biba birungi biro ebikola emibiri. omusajja essanyu lyafunye. naye bonna mwebale kukola Tugezaako. omusajja alaba vayibu eri waggulu afunye ekyapa kye mwebale kukola mwami nsimbi webale kuba mukozi ate ne munno bwe tutyo bannange ebintu si byangu kubanga bannange mulaba ensi yaffe eno we yatuuka ebintu kati byakifuula nnenge ogenda n'owulira ettaka lifuuse ettaka ono alina ekyapa ogenda okulya ate n'oli alina ekyapa ku ttaka lyerimu kati neweebuuza ani nannyini ttaka kubanga kaakati olaba ogenda n'otuuka n'oli n'agula ettaka n'amala okuligula ogenda okulya n'omulala yaliguze ogenda okugira kuti ng'ono alina ekyapa n'ono alina ekyapa kati ate bonna ne bakuubagana n'osigala nga weebuuza abeerosi ekituufu omulimu gwabwe ki ogenda okebera ku ndagaano zino nga kuno yakoonako ne kuli omuntu omu ye yakoonako n'osigala nga weebuuza kati abo batuyamba ki. kakati kabubuulire abantu abo balaba mbalaba ebiseera ebisinga begendereza tewaliwo omuntu wawansi asobola kukola kyapa nga talina amuyambako teri asobola twala ttaka lya muntu nga talina muntu munene amuli mu maaso bonna boolaba batwala ettaka ly'abantu wansi okuviira ddala wansi kwero si buli muntu aba n'omunene so kakati ate ffe ekirungi kye tulina titutunulatunula tulina abantu baffe waggulu emulambizi kakati tusooka kukubayo ne tubuuza owa ettaka lino eryekalina buli buliri litya kalina aliyisaamu alitunulamu etteeka y'abasabbeya ne batunula kitegeera nkitegeera kuba kati olaba nze nagulako ettaka naye omanyi okugula ettaka ntandise okwagala okulikozesa ngenda okutuuka ku ttaka njiye matiriyo wange ng'oli ajja ayimirira nti va ku ttaka lyange abasajja bakuba bakube mpazeewazeekaawo nfunye ku banene ndeesa abeeno n'abeeri okukakana ngenda okutuuka ku kyapa ky'oli ng'ayina oligino nze nina duplicate nagira pulizinti nga banfera nga wakigwako maama okuva olwo ne ŋŋamba nze okudda mu ttaka mbimaze naye kati kendi n'abakola mu ttaka kati kambiddemu era kati nsimbi omanyi tandika okunoonya ettaka bwogambye kambiddemu kuba kati ndina batuufu kubanga bwogambye siina buzibu fuwe tuli okutambuliza ensonga zo nga bwe zirina okutambula kiwedde kasibanda omulimu omulala oguwulidde owulidde ssebo tutandike kutandise kale naye nga munange kati yawangudde ekyapa kyakirina mutale naye lyesanyu lyona erigenda limutta bannange musanyukiddeko
ate kati gwe lyogenda okufuna lijja kuba nga lisingako ebyole. Nze nkimanyi ng'ate owewange yabirimu. Tolina kyoyogera. Tujja kukimaliza. Tewali ffe kitulemere. Mpozi kati ekisigadde. Isebo. Gwe kuŋŋamba nti oyagala ttaka, oyagala ku kyapa, oyagala kulya Kabaka, n'ekyokubiri bunene ki byakulundirako, kuzimbako kkolero, oba lya maka. Kubanga byawukana. Bwe kiri. Byawukana mu ssente kati gwe nayo nekyoto tugamba kitukola. Olyagala Kannabulemu, olyagala Masaka, olyagala Lwengo, oba olyagala Kyaggo. Olyagala wonna, oba olyagala mu kibuga wano wakati. Tuliredde kisoboka. Anti kakati olaba nsimbi. Ekikulu nfunye ettaka. Njagala ttaka oba liri kwa Kabaka oba kyapa, njagala ttaka. Weesirikire. Ffe ensonga zo tunagenda zitereeza. Ffe tulinga kimu gwe tugamba nti atandike si bwe kiri. Ate wali buzibu. Gwe tandika, nze ninze gwe kuŋŋamba nti nfunyeewo. Anti kati emirimu gyonna egyo giraba mwama waffe. Kati mami waffe olaba ebintu ebyo byetaaga nsimbi ng'erinnya ly'ebbaawo. N'ekyokubiri okutukakasa omanye ekintu kyonna kinyuma ng'olina obukakafu kw'osinzirira. Nange mba mugumu noonya nga mmanyi nti akatale weekali. Kati gwe tunuulira ono atunuulira enze. Buli kimu tayali. Ne muganda wange guno gwe mulimu gwe waŋŋamba okutambuza pulastiki. Gwanno mulimu ze nagufuula mulimu. Nagufuulira ddala mulimu. Muganda wange nga wabiwulidde mu lesson gye badde batugamba ebintu ebyo ze nagutwala ddala nga mulimu. Ekisooka ebintu bya wano bya layisi, babituwanga bya layisi. Ebyo bagamba mbu 5 nze nina abantu bange benkubeeyo ku mutwe. Gera okulanga olunaku nyinyuse na kizike. Owaka kati banywa na mata. Muganda wange na kizike kye baŋŋambye omutwalo nkyongeramu 5. kati nze omuntu eyasoma bandabe bano bensi bandaba abazungu nebyo. Ekikulu twagala ssente muganda wange, olina okwebeereramu kunoonya kasente. mwana bulijjo kale sikimanyi nti ozunga ne pulastiki ku bbala. Gwe ttaano wange gwe mbadde manyi omusajja owakabi ozunga ne pulastiki. Prince, nze nkusaba weebereremu muganda wange. Waŋŋamba gye wali okola kati byagaana, ate kati wuje ennaku zino ŋŋamba wafunamu nekiddemu nakibeezaawo otya nga tolina ssente. Jja tukole va mu malala. Muganda wange omukyala ye muyina ewaka nerijje nali nkola byo byagaana. Kati onaamalako otya mazima ng'omulimu gwenkulaga pulastiki. Muganda wange nkubuulire okutambuza pulastiki bronze mbireka. otyo bwosazeewo gefa obwavu. Nze omusajja kati omwana w'abandi onaamuliisa ki? brad ne bwakiwulira naye nti ntambuza pulastiki kati bwe nsala nazaala wange ku kkubo kuba akafaananyi nga musanze mojja ekikumi ekiriisa muwala we. naye mwana gwe lwakuba nkusanze wano ensi erina ebizibu. Okimanyi omukazi abadde atugamba tutufuna nusu 5 sooka ntunuulire amasubo obonda nsobola otambuza pulastiki mbunfunako nusu 5. Tekisoboka wabula oli omukyala yeekaza. Kati bayanumidde nekyotunywa nagamba abasomesa abala bajja kujja batunnyonnyola. Naye nze Jasmine kubuulire simanyi oba naakomawo. Omuntu azze okufuna omulimu ku ofiisi ate bakugamba batya mbu ate osooka otambuza ebyo. Awo ebinsoberedde. Bannange nze simanyi oba naakomawo. Naye nze nkubuulire simanyi oba naamalako nange. Era nze kati kanzire ewaka empapula zange nzituulidde. Nange kukulimba simanyi oba naakomawo kangende nange mmera ate oba byemibiridaaye kigaane nange naye gomina yawunyiza siringi 5 naye mwana byatugenda okukolera nayo naye ebintu bino kinyizeemu kkobo ge mazima nusu 5 nange kinyize naye manyi kyetugenda okukola tukomewo ekintu kino nkirowoozezaamu emirundi egi tunamalako n'5 nkirowoozezaamu emirundi 2 beera mugumu sooka ompitiremu bino ebintu bye bagenda otuwa tetunamanya bbeeyi kwe babituweera biyinza okuba ebyalayisi
kubanga bayinza obbikuwa n'obitwala nawe wenyini osobola okukola akaduuka n'obiwummuzaamu n'obeera ng'otunda nga bw'obaleetera ssente zaabwe. neshalu olaba kyoyogedde nkirowoozezaako nange tukomewo tomanya naye lwakuba kyenneebuuza osobola obbitwala kadaala nga bw'ogambye n'okomawo ne bakuwa ebirala nga toze na ssente. Nedda si kyentegeezezza nti ogenda bitwalirawo bwe tunaagenda nga tumanyiira tujja kukola. naye kati olaba shaluwa kati awo obanga agamba titufune ffe ssente tujje tubibasuubulengako tubitwale wali ate ze tutayinaawo kati mwana gwe ebyangu ate era ensonga lwaki tuzze wano tufune akalimu. omanyi kye tugenda okukola tusooke tukomewo tumaleyo omusomo tulabe ekigenda mu maaso tujja kuyiiya ekikulu twasoma tulina amagezi soma naye bannaye si byangu mwana gwe entakeerako tujja kuddamu tuyiribe.